Abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baliko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi enkose ki Pulezidenti w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga the Mix Media. Bambi gompya subscribinga kona ku kadde omale onyige all. Obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo. Tumirako abali e Uganda, abali e Masaka, e Qatar, e Dubai, e Kenya, e Tanzania, Arab Emirates, Canada baagala nnyo. N'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga by'omwami amanyiddwa nga Professor Sir Gordon Babala Kasibante, abangi gwe mumanyi nga Gordon wava munno. Ono omusajja businessman, muna entrepreneur n'ebintu ebirala bingi nnyo, ate nga mukulembeze kyansala mulamba, omusajja asinga okusuula Benzi wano, nannyini wa Spare Motors, atunda emmotoka ezo ez'amaanyi, ezo ensajja. Bino byobugagga byasinga okujjamu ssente. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga the Mix Media. Professor Sir Gordon wava munno, ono CEO wa Spare Motors Limited wano mu Kampala ewaffe Uganda, ng'asangibwawo ku Jinja Road oba Jinja Highway. Ono alina bondi namba ng'etunda emmotoka nsajja zokka okuli zi Benzi. Buli Benzi eya buli kika agirina. Oyagala ya 1999, 1995, 2024, 2023, buli mwaka abeera nago. Ezo zi Benzi Formatic Benzi. Buli Benzi eya buli kika agirina. Oyagala efaanana etya? Alina zi Prado, zi Land Cruiser, zi Volkswagen, zi Peugeot, zi Toyota Hilux, zonna azitunda, ate era ng'azirina empya zokka. Oyagala mwaka ki? Oyagala mukadde? Zonna azirina. Zi Benzi zikajambiya Spare Motors ezitunda, ng'etudde ku yiika 5 namba wano waffe mu Kampala. Abamanyi ku Jinja Road mwenna mutegeerawo Benzi zino weeziri ng'ozisangawo. Ye mwami Gordon wava munno, era atundirako n'emmotoka ezo endala, era nazo oba ozeetaaze abeera nazo, nga buli mwezi azifunamu ddala ssente. Awo Spare Motors ye ate nga weetudde tapangisaawo. Alina ekizimbe kiramba nga kiri ku fulo 2, kiriko ne basement, ng'emmotoka zino mwe zibeera n'azikuba amataala. Zibeera muli nga zeekyusa, nga zikuba sama, nga ziringanga nkoko yeewandegeya. Wava water, gano mazzi nga gatundibwa, gayinako ag'ebitaano, ag'olukumi, ag'ebbiri, n'ag'amanene agabeera mu bikebe byolaba bye bateeka mu kampuni, ng'agabeerako sayidi ewanyogoga oba ewookya. Ag'amazzi agakola ng'era emmotoka zigatambuza. Emikolo gye gyenna ye Wava water ge basinga okunywa, ng'eno factory namba, era ng'eviiramu ddala akasente, ng'erina abakozi abawerera ddala. Alina apartment nga ziyitibwa Wava apartment, nga zino ziri mu bitundu eby'enjawulo, nga ziri ku fulo 3 n'ezo fulo 5, nga zitudde ku 10 ku wano yiika ne tuyiika, nga zisangibwa mu Nnyonyo, Salama, Entebbe Road n'ewantu ewalala, era akasimbi akajjamu. Alina Wava Equator nga wano wuwe bw'oya, nga batunda bintu bya kwewunda, ebyo bintu ebya traditional art and design, ebyo byonna bitengi, nkofiira, bukuufu, bukomo, bisangibwawo ku Equator abamanyi ku Masaka Road, era akasimbi akafunira ddala. Alina restaurant nga evaamu akasente, ng'esangibwawo ku Masaka Road Highway, akasimbi akajjiramu ddala, nga wano asinga kuliisa balambuzi ssaako n'abantu aba bulijjo, nga buli mmere yonna ebeerawo, enzungu n'ey'eŋŋanda, ennansi, lumonde, muwogo, kyetutumula, amatooke n'ebirala bingi nnyo wano ku Wava Equator, era akasimbi akajjiramu ddala. Ono CEO wa Tumpeko Limited emuwera ddala ssente, ng'erina abakozi abawerera ddala, era akasimbi akajjiramu ddala. Abantu bangi nnyo baasasula omusaala. Omwami ono alina bondi y'emmotoka, ng'era nayo etundira ddala emmotoka ezino ezaffe eza bulijjo, okuli zi Benzi, zi Subaru, zi Jeep, zi Chevette, zi Townage, n'emmotoka empya n'enkadde. Buli mwaka abeera nago. Alina faamu eviiramu ddala akasimbi, ng'eriko oba etudde ku yiika 20 malamba, ng'eno erivaamu emmere oba alimirako oba n'alundira nako, nga kuliko ebisolo eby'enjawulo okuli embuzi, ssekkoko, embatakabuzi, emmwanyi, emmere y'ebisolo byalimirako n'ebintu ebirala bingi nnyo, nga kuliko n'emiti, ng'ate yateekayo n'amaka malamba asobola okukolerayo omukolo. Ono alina arcade namba ng'eri awo ku Jinja Road mwenna mumanyi
abamanyiwo ng'eyitibwa spare moto arcade, abamanyi nga wakayisa, abamanyi nga ku Bank of Uganda n'okwata eryo ekkubo ng'agenda ku Jinja Road side awo wali Uganda House, omwami ono ayinawo arcade eri Kyengulu. Ffenna tugimanyi eno arcade ye, ate nga si gy'ayina yokka ng'evaamu akasimbi ng'eriko ebintu ebyenjawulo, eri ku myaliro giringanga ebiri, mwenna mugimanyi. arcade eno nayo yiye eviramu ddala akasente, ate ng'alina n'arcade endala mu bitundu ebyenjawulo wabula si eno yokka. Alina amaduuka agavaamu ssente nga gano gali awo kuyikwetta, nga kuliko n'abapangisa basobola okupangisaako nga gawerera nno ddala, era akasimbi akajjiramu ddala, ng'ate talina ago gokka, alina n'amaduuka amalala. Ono CEO wa Marine wava muno Limited, nga kampuni eno nnamba eviiramu ddala akasente, era ng'erina abakozi ab'enjawulo n'emmotoka ez'enjawulo ezikola emirimu. Mwami wava muno alina wooteeri ng'eno eriko ne guest house nnamba. Abo abantu ababa bavudde ebwe nga bazze okulambula ku Equator awo be bantu abasinga ogisulamu n'okulyamu akamere, ng'eriko fulaati ne bangalu, ng'esinga kugabula nnyo kuba kola ku balambuzi, saako ne bano abantu abafa aba bulijjo abayise, ng'erina interior omulungi ne ati omulungi gwe baagiteekamu. Ye mwami Sir Gordon wava muno. Eno nayo yiye ng'eri awo ku Masaka Road awo nga bamanyi ku Equator, era kye kizimbe ekisingawo okunyirira. Alina ettaka nga litudde ku square miles awo ku Equator, era ettaka lyonna erisingawo liri ebwoya, teri n'omwamu banjaako. Ye mwami Sir Gordon wava muno, ng'ate alina ne faamu etudde kuyiika na yiika, ng'eriko embaatakabuzi alimirako n'okulundirako, ng'ate si lyo lyokka ettaka ly'alina, alina eyo emunyonyo, buli bitundu ebyenjawulo ettaka alirina. Olaba eryo lyalimirako emiti, muganda wange omwami ono wanjawulo nnyo. Alina ebisolo ebivaamu ssente okuli maaya, embaatakabuzi, enkoko, ssekkoko, embuzi, ente, obumyu, nga bino biri ku faamu ye, ate ng'abiriisa wano abalambuzi oba n'okutundako, era akasimbi akanogera ddala. CEO wa WBS, nga TV eno yamukolera nnyo akasente, weewaawo buno obudde yaggalawo takyagirina, ng'ali awo mu bitundu by'ebukoto ntinda sayidi awo, buno obudde ewali NBS ebitundu awo we yali. WBS yalina abakozi ab'enjawulo babikukujjwawo bonna gye baali, Bafalida Nakaziwe bonna baakolerayo. Eno WBS yavaamu akasimbi, ate n'ekyo ekizimbe kwe yali kyali kike bwoya. Buno obudde waddawo NBS. Eno TV yamukolera ssente nnene nnyo, ate nga yalaga ebintu bingi nnyo ebya Buganda saako n'ebintu ebyenjawulo. Poloti alina mu bitundu ebiwera, ate nga zo era tobala. Alina ku Masaka Road, Munyonyo, Entebbe, Mpigi, Gayaaza, alina poloti eziwerera ddala. Alina ennyumba ng'eno esangibwa Munyonyo etudde ku yiika 10, alimirako saako n'okulundirako. Eriko bangalo ne kafulaati, eriko museum nnamba. Ennyumba eno yassa Gordon wava muno. Emabega kaawo Katikkiro yavaayokko n'amulambula. Ennyumba alina nno etali emu oba bbiri, olaba eri eyo ku faamu ye, nayo nnyumba toginyooma. Profesa Sir Gordon wava muno ono Chancellor wa Nkumba University wano mu Kampala, oba n'agattirako nezo zi branch endala zonna, ono yabeera abatwala, era akasimbi akafunira ddala, ng'ate eno university ya gavumenti ayinza okuba afuna wakati wa $5,000,000 ku 8 saako bwa allowance obwo bw'abeerako. Chancellor ebiseera ebisinga tatera nnyo kubeerawo ku university, n'abeerayo eyo ng'akola emirimu ya lobbingira university, scholarship, ebyo bintu we biti ebyenjawulo abazungu bajje bagirabe bawe kasimbi, saako n'okusomesa abaana. Ono Chancellor mulamba, ate era Professor mulamba. Alina ebitibwa ebyenjawulo, ebimu Queen eyabimuwa. Alina galaji ng'eno ekanika mmotoka ezo nsajja z'oba oguze ewuwe ezibeerako galanti okuli zi Benz, zi Hilux, zi Jeep, zi Prado, zi Range Rover n'emmotoka endala nnyingi nnyo, era nga galaji eno ya mulembe ddala, erina ebyuma ebyenjawulo, ezimu ziri awo ku spare motors. Alina museum nnamba ng'eno esangibwa wuwe, si buli kaddeyideyi bw'agenda yalambule, y'abakungu, abo abagenyi b'abayite n'abo abagenyi be aba bazze okumukyalira. Emabega kaawo Katikkiro yavaayo n'amulambuza museum eno, nga buli kintu kyonna ekyedda mwekiri, nga museum eno eri wakaawe, zi leediyo ezo
zigolodi jewel, sitima, endeku, gwe bintu by'omanyi nti twabivako tukyabikozesa buno obudde ye abirina. Eggaali y'Abaganda buli kimu akirina mu museum eno. Zideeke zi DVCS, zi DVD, ezo zi kaseti, ebyo ebintu ebyedda abirina. Agamajambi agedda, amakufulu agedda, buli kimu akirina. Ebyo ebisa ebyedda, amafumu, buli kimu akirina mu museum eno, era ng'eviiramu ddala akasente, ng'Abazungu be basinga ennyo okugirambula n'omuwaayo akasente. Si buli omu nti alambula museum y'omwami ono. Yessa Gordon wava munno Professor alina lentozi nga ziviiramu ddala akasimbi, nga zino za double room ne single room nga ziri ku Masaka Road, Kampala, Entebbe ne wano ewaffe mu kibuga, era akasimbi ziviiramu ddala. Mwami Sir Gordon wava munno alina taxi ne bodaboda, nazo zikolera ddala akasimbi, nga talina emu, alina eziwererako ddala pikipiki n'emmotoka ezo ezikola eziviiramu ddala akasimbi. Ono omwami musirikale wa Paapa era afunayo kalawensi akatintini. Si buli omuntu obeera musirikale wa Paapa era ebyambala abirina. Ate ng'eyo wa Queen takonkona, bapapa ab'enjawulo asobola okubakuuma. Alina emmotoka ezo enkozi z'emirimu nga zino olaba ezo zikola awo ku Spare Motors, bu kasiringi obwo buwanika ebyuma, bu lifta obwo bonna olaba zino ezitambuza emirimu gy'eyo ku faamu, zitipa, zikosta, zirukululana, emmotoka zonna azirina ezikola ddala emirimu gye. Social media eviiramu ddala akasimbi, olaba ezo website ya Spare Motors, wava water eno, wava kwetta wano nga YouTube channel ebeerako ebintu ebyo bisikiriza abazungu, website ateekako ebintu ebyo by'abazungu, ebyo ebintu nga bijuwerozi nabyo biviiramu ddala akasimbi. Social media agikolerako nnyo ddala okulangirako emirimu gye. Alina bu small business obwo obutintini obuvaamu ensimbi, kwalimira emiti, greens, ezenva endiibwa, amatooke, n'akoleramu ddala akasimbi. Yessa Gordon wava munno. Okusinziira omukutu gwa Forbes magazine gulaga nti Professor Sir Gordon wava munno akasimbi asinga kajja mu bintu ebyo ebitonotono byakolera ddala, saako okutunda emmotoka ku Spare Motors, emmotoka ez'ensajja, amazzi gakola agawava water, wava farm, wava ikwetta, ne TV ya WBS yamuweranga ddala akasimbi, nga buno obudde abalirwamu trillions na trillions za ssente, ng'okunoonyezebwa kuno kwakolebwa January 2025. Mu 2012 Forbes yalaga nti mwami Sir Gordon wava munno yali azitowa USA miliyoni $100 nga ze sente zazitowa mu 2012. Kati buno obudde ali mu sente mmeka? Naawe wamma nkikulekedde, bambi likinga, subscribinga, sharinga, commentinga, gwompya subscribinga kona ku kadobeere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo. Naawe osobola okuweereza ebintu by'omwami ono by'omanyi ne tubigattako ebino Forbes bye yakoze. Amannya asigadde Nkoseeki, President Masaka City. Bambi likinga, commentinga, subscribinga kona ku kadobeere ng'ofuna buli bubaka. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba. Happy New Year. Bye bye.